Ebintu bino byonna entebe muzireka bweru simanyi omuntu wapatali wakati wali sigenda maaso. Entebe muzireka eri mukkubo unakagula wana entebe nga ziwera unagiranga mugamba nti ate entebe zabuze. Zineno ngatto zange taata. Zino mbadde njagala zoba oyambala ku mukolo. Nedda taata naawe leka nkulagaze ngenda okwambala. Kati maze ebiseera byange okugula engatto nzisanze wali nga tebaziseera kasanvu Nengamba kangure zino zikutuuka tezikutuuka zino tuzikubeka eddagala kasanvu katanvu zikutuuka abaye n'obuguwa bubuno tebufaanagana kale onozambalanga ngo ngenda kwambala kano wadde bafunye ziba bwezitiyo ze mwambala bweziti kati n'olugoye lwengenda okwambala ngenda lugenda kuba kale luwanvu naye wano nga waliwo street weight. Yes. Manze mbadde nene zirero jazambala eneyanza taata nezo jazambala oshegedde ezirwa zanayamba ziri zino zembadde manyiza abagendo bamutikirire mu agenda kusamba mpira era eyo yendowooza yammwe eyo yendowoozayo bwate munange ngambe ntya agenza okulaba ngezo zogamba zino singatto zezina agenda mu kisawe kusamba mpira siya leero banaye naye n'obukopi obukopiamakako ekyo kigundi ngamba njagala kulaba kiro ekinasinga okunyumirako yate era eza primary zirina kuba bwezityo ate primary ki ono ali mu primary alirida ate ge batikidde abeera mu primary obutasoma webale kusomesa baba webale kusomesa bagenda mutikira batikira wa P7 ati batikira wa P7 watya ate gwe baweerera wakomyawa wembana lewerera mu P7 sina kye nakola omanya okujja mwana uva mu baby paka P7 olwo ne bamutikira sini zinzigwako kati olwo bamutikidde kati gwe yamujja mu senior 1 paka senior 1 of 4 bichi kisimanye ya basale bichi bigenze go zinonyayo basale ugo wazinonya kati wandi musanze senga sali wo kumuteka mu P7 wandi musanzewa omuntu ana mu senior 1 kakati mu P7 wandi musanze ine myaka 3 ali we bali mutikiride we bamutikirya diguli atenda kuko ogo mumwago ogwo kopi kwangama bamutekeke enkofira wakomya mu pitch mu kirasi ki go wandi musanze wasenga sasifuna manyi kati mtuza mu P7 kakati mu P7 we bamutikirira kati wandi go sendezo wandi musanze nga ina myaka 18 n'omutanza senior ngatalina watiki yasoma wasi wamba tugende ku mukolo kakati ekyala gende ku mukolo kumwateka kakati ekyala omukolo ngeri wani wafu bali abafunda sibe kiri wani wafunda kati wetumala okumutikira pate tugitwale wa taata mugitwale wa kitaawo wali wagazi awo teseza bulungi olwo mutwalayo ki asese pate mutwala yaki yadiguli oba ya P7 mbade sanga engeri gyowa amateeka omwana wo wasomesa n'otusa mu P7 nawe omwana wa FFMB yogera n'aba P7 ono wa diguli nze manyi ekyokukola ku wadiguli kubanza manyi gyempisa okuleeta sente wandi musanze senga sasobola mutusa mu P7 bwe wandifunye sente nga wayise emyaka 18 wandi mutandikiddeawo siniya teyandisene wansi enju yonna etandika na musingi gwe makulu omusingi yagufuna omutuufu omusingi nagumute nesobole yali muli ali ddungi enju etandika na musingi basula mu musingi omukolo tugenda guteeka ewa kojjaawe awagazi ewa kojjaawe nedda owange gwe natikidde owange gwe nsomeseza okufuna omwana omukolo gubeere wa taata wange jjajjaawe ogugwo owa P7 gwe mba mugenda kubanga mwamukoma ku P7 we musobola mulaba olwo abamazeeyo fe abalwana ne tujja ku senior 1 paka ku university gwe wamujja mu nasale paka P7 tokanga oyandibuuse obubuusi kati mutikira oyo wa P7 owammwe owange mukolo kugenda wa kojjaawe omukolo kugenda wa jjajja wa taata wange owobo waweerera wa P7 era we wakoma wani mujewa wani mutandi senior 1 yandi badaji sema Elias ma senior 1 nga tayise ko wansi sina kugana tikiro uwo wa primary nzo wango wadiguli
wamayani kati olaba wamanyi nnyo kubanga diguli omanyi diguli omanyi diguli webazogera omanyi bayimirira nga basomesa omwana okuomwana oluzuka bwati ng'ayingirirawo siniya maama laba kati labanno wama obugundi bwange obuki ama tugenda pati obadde manjja nanonya gundi omanyi obusobozi wali wabufuna buzibu ki nze senga nange natuula neŋŋamba waikangina omukazi walijjira simanyi mu siniya wanu wandimusanza akaddiye kati gwe tikiri oba wa primary mpitaako kwata ensawo yange tugenda omukono gugenda kubeera eyo tekujja kubeerayo